kati we Museveni gwolaba omulaba kwambala bitoji bya genoyo si general naawe abo batitizi yabeeranga Sweden yalwanira wa Museveni bakitaffe be baanunula eggwanga lino okigera takutte mutabani we amutaddeko ennyota zonna oyo ne babimwambulamu kikyasobola okukola oyo so si bamaanyi nga bwe mubalaba si bamagezi nga bwe mubalaba babuyabuya era bannayuganda bwe banaasalawo ne beekolamu omulimu ate nga kigenda kubeerawo bannange tugenda okugoba abo abafala emisinde so tebabatiisatiisa n'omulundi n'ogumu they are as not as detailed as you can think. No, they are not. Okitegeera just kubanga bawamba ensi yaffe batufugira kufia bigambo ebyo n'ebigambo ebirala bingi nnyo byogenda okuba nti owulira ku katambi kano wabula bino nga byayogeddwa omukulembeze w'ekibiina ki the National Unity Platform Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu we yabadde wali mu United States of America we yabadde akyaddeko ku mukutu ogumu ogwa Boston Radio mu bufu obufaananako bwe buti we yayogeredde ku nsonga nnyingi omukulembeze atwala eggwanga lino atwala amagye ateera wamu n'ababaka ba parliament n'ebirala bingi wabula ebimu omusajja obwedda awanda obusagwa ng'ogamba alinga ennumba ennumeko nabaddeyo ne birthday yange oba baaba yamusanze agangayiddewa ye kennyini tabadde ku mukolo gwe kubanga amanyi tegusaanidde gufulopinze naye kennyini gumuswaza naye ali mu kuyomba abakulembera amagye nga sibalabyeyo gwolowooza ddala ddala ku basajja betulina abali mu magye g'eggwanga n'abali mu poliisi gwolowooza bawulira batya naye tebalina kyakola kira Bobi Wine ng'ayogera ebyo ojja kujjukira twabadde tuva mu kudduka okwama bannange kale Bobi Wine mukadde ke kamu ayongera n'alumbagana ebitongole bya security ebyenjawulo mu ggwanga lya Uganda mwagambira nti their intelligence is not intelligent ekigambo ekyo bw'oyagala okukivunula okukizza mu Luganda abanga agamba nti amagezi gaabwe si magezi nnyo oba amagezi gaabwe tegategeera oba wandibadde okikyusa ojja kujjukira nti ebitongole bya security bwe biba bikola emirimu gyabyo gitambulira nnyo ku intelligence ey'ekika ekyawaggulu wabula Bobi Wine engeri gye kiri nti yatambula n'ava mu ggwanga lya Uganda bakiranga kigambibwa nti yali anoonyezebwa agamba nti abasajja yabasinga kuba nti ategeera kiraga nti intelligence yabwe teri intelligenti kiraga nti abantu baakoowadda si ba poliisi si ba magye kagurupu katono akatufuga babalabye nga bwe bakuŋŋaanye n'abo bakuŋŋaanye okudduka emisinde gyo n'omutamiivu nabo munnange tebabyagala teryagala kubeera mu nsi nga bawamba abantu ate abo bennyini be bakozesa ne bamaliza ne babatemula ozoolaba wano nno Bobi Wine we yayongeredde okubeera nga ayogera ku ngeri gye yafuluma eggwanga nnyaffe Uganda mwagambira nti amazima teyayita ku kisaawe kya Nnyonyi Entebbe wabula nti yonna gye yayitayo muswadde tajja kubanga ababuulirayo wabula yeebaza Ddunda Namugereka ono ataasa era abika akasubi ku buli omu sayita ku airport naye nayita gye nayita nenfuluma kitiibwa kya Mukama sijagamba nti gali maanyi gange oba magezi gange kati nga naye Bobi Wine kennyini akikkiriza nti kwali kugera na kutaasa kwa Mungu y'okusobola okutoloka n'afuluma eggwanga nnyaffe Uganda agamba nti tasobola kwerabira nsonga ya kubeera nti abamu ku basajja abawanvu n'abampi abali mu security y'eggwanga bamuyamba nnyo okubeera nti atoloka mwagambira nti buli we yatambulanga ate abasajja be bamuweereza okubanga bamukwata bamugamba nga bugambye nti naye Bobi olowooza tukulabye kale yitaawo eri toyitayo ojja kubanga eno ogwa Meteeru naye wali ojja kubuuka kale yita wano ekisa n'okwagala eggwanga okw'abannansi okwabo abali mu bitongole ebikuumaddembe abo abali basindikiddwa mugende mu mukabe naye ate ne baŋŋamba bugambe waaye ffe tukulabye nti naye wano toyitawo tukwata kulidde ekasenyi tukwata kulidde eno so ebyo n'ebirala byanyamba okusimatuka naye most importantly saala z'abantu
obozi bungi mu bbanga eryo gyali myezi 2 gwe kuba akafaananyi myezi 2 nenga buli nnaku mu kaseera ku myezi egyo 2 buli lunaku lwali mu ndowooza wiiki nga 3 bino luzibye lutya lukedde lutya luzibye lutya lukedde lutya naye Katonda w'amaanyi nasomola okusimatuka era ndi wano wakati nga Mukama yamutaasa n'asimatuka okuba nti afuluma eggwanga nyaffe Uganda mu kaseera ebintu we byali ebyakazigizigi ennyo Bobi Wine omutima ate gwamuddiridde n'asooka alowoozaamu ku banna NUP ne bacomrades bonna omuli Honorable Osegirinya Muhammad yava kutuva ku maaso Honorable Helen Nakimuli yogera ku Alex Waiswa Mufumbiro nga ne weeks entono eziyise mukyala we yakaziikwa Bobi Wine agamba nti ate oba ye ekintu ekizitowa bwe kityo osanga ate kyandimuyisiza bulala nnyo ku kyetuyimirirako tuba kwogera ku Honorable Nakimuli taliiwo kati ali mutaka Segirinya taliiwo ali mutaka n'abalala bangi nnyo so newankubadde nyina embeera gyempiseemu mba gyenyongera ngenda maaso n'okuyitamu saagala nnyo okutunuulira ku personal sacrifice kuba ate nze kyange kitono nnyo ku by'abalala simanyi bwe nandibadde singa nze nali Waiswa Mufumbiro munange nandwalako nga nennyimwa omukisa gwonna okumujjanjaba kunaku olusembayo nenyima omukisa yadde okumuziikako nga temanyi siina musango kuba Waiswa talina musango ne paredi gye bamugamba gye bamulanga teyali nawo nze naliwo yali birthday yange nga gye baselebratinga tewansiba naye Waiswa bamusiba ate aliwo so simanyi bwe nandi badde mpulira singa nze Waiswa Mufumbiro so mpa nnyo bannanga abalala ekitiibwa olw'embeera gye bayise mbangi nnyo yasinika oma bamutanga bapulaninga kutanze ku nsonga za struggle naddala nga bangi balowooza nti omukulu okuva yava mu ggwanga olutalo lw'okukyusa eggwanga nga bwe kyali kyogerwa okuva emabega eri nti osanga lwayimiriramu lwasirano oba lwaviibwako agamba nti nedda ssebo bannayuganda mulina okukimanya nti we kituuka ku kya struggle omulamwa gwennyini gwe mukyaliko era agamba nti cost eriko essaawa zino we mukutte munyweze Bobi Wine. To the Ugandans back at home, we are on course. Freedom is on sight. It gets worse before it gets better. Tetuli wetulina kubeera naye wetwali si wetuli. Already twagenda mu kulonda kwa 2021 nga munanga abantu tebali politicize kimala nga tebali sensitize bangi baali tebamanyi na government we functioning oba we bakwatirako nga tebamanyi nti bana abantu abatufuga tebalina kuba bafuzi baffe balina kuba bakozi baffe baweereza baffe kiri clear ndi kati after 2021 tokyasanga bali ku mweso bakayana ku Asona na Manu baba bakayana ku ani yayogedde ki mu parliament ani abakikirira obulungi ani abakikirira obubi ani abye sente meka ekyatukola bulungi tibannayuganda naddala abavubuka bakonectinga ku byenfuna byambu wano no Bobi Wine wayongedde okukisimbako amannyo essira n'okukakasa ebitundu 10 ku kinne waakyo agambye mwagala temwagala e Uganda ye Kyagulanyi Mitembo sentamu he is on his way and very very soon newankubadde olunaku talwogedde nsira ye waffe esebo kati sinabababuulira naye nagamba nti newankubadde nadduka kutaasa bulamu neera missoni yange eggwera Uganda final destination Kampala Uganda ebiseera ebimu embeera etera okubeera nga eyonooneka era nefuuka yakazigizigi ng'omuntu yeetaaga okubeera nga afuna ekisobola okumugumya n'okumuzaamu amaanyi Bobi Wine agamba nti ebiseera ebimu ebintu we bitandika okuba nga bitabukatabuka naye alina akayimba katera okubeera nga ateekamu kano ne kamuyamba okubeera nga yezzazza engulu n'okubeera nti yeddaabulula
amaanyi ne gamuddira n'ayongera okweyongera mu maaso. Katulimba lwensinga okwagala okuyimbira abantu nange kenyini okweyimbira ayimba ne gita yange nentuula eyo miti ng'ebirowoozo binsuseko gwe neeyimbira nga nze nenzikakkana baluyita everything's gonna be alright. Waliwo nzijukiza nti embeera eno yona yona gye tuyitamu kyonna kyonna kikiri, one day everything is gonna be alright. Ebuvuddako nabazannyira akatambi wano aka Bishop Kazimba Mugalu. Ebimu ku bigambo bye yali ayogedde bwe yali mu chachi ng'agamba abo abaali bamusojja ku luwonzi n'okubeera nti buli kaseera bamukako okubaako byayogera, n'abagamba nti mwagala njogere, mwagala mbeere nga Janani Ruumu, wabula ate mukimanyi bulungi nti Janani Ruumu yafa n'ava mu bulamu obw'ensi eno. Kati nno Bobi Wine ebigambo bino yali abiwulira era nga n'okutu akunkumula. Bwe yabadde mu United States of America ng'alina Abannayuganda abamu bayogerako nabo, ebigambo bino yabyanukudde, wabula yabyanukudde mu ngeri nga siiti bw'ati. Abalala batiisibwatiisibwa ne basirika, abalala ekyennaku beegatta kwabo abatunyigiriza nga tososodde oba mukulembeze wa nnono oba mukulembeze wa ddiini. Mu abalabye n'abakulira amadiini nga bagamba tetulwanirira mmwe, tetugenda kwogera mazima kubanga amazima gattiisa. Imagine a situation where we are. Nga kwamanyi kabona wa Katonda azembayo abagamba ebyo tugamba abanga tugamba temugoberera Yesu kuba Yesu yamaliriza bamusi. Bino bitwogera bye byatisa Yesu. Bino bitwogera bye byasibisa Mandela. Bino bitwogera bye byatisa Malcolm X wa Martin Luther King. Naye tubyogera kubanga amazima gabeera amazima ate byafaayo bitulaga ti amazima tegawangulwanga kwekikyama tumanya lwa kyonna ekituufu kyekiba kirina okuwangula. So basebo ne banyamu njagala just to invite you to pay more attention to home. Talk is all we can do now. Ensonga lwaki nadduka ewaka nsobola okuba nga nkyasobola okwogera oba oli awo mu congregation ng'eno bwe tunayogera ebigambo bino abantu bakyogereyo, each one teaches one. That is how we are going to liberate our country. Finally, njagala obategeeza nti waliwo essuubi ate eddene. Uganda egenda kubeera bigambo bya Bobi Wine okuva mu the National Unity Platform wali mu United States of America. Kale kati wakati nga bannaddiini bakya kunyizibwa n'okubeera nga bagambibwa naddala bannankyukakyuka nga babasaba nabo babeegatteko babeeko ne bye boogera okubaako bye bavumirira naddala mu ggwanga. Omusumba ono yavaayo ye n'ayimirira ku sayidi y'emu nga ne gye buvuddeko yabadde mu kyaki ng'abuulira abantu yabagambye bannanga amateeka nga gasusse mu Uganda. Musumba n'agamba nti amateeka gano embeera gye gatutuusizzaamu waliwo gye twandituuka okuba nga tulaba mu maaso awo we tunaabanga tetwegendereza. Musumba ndowooza gwe bagamba nti naye Musumba ng'ali gumite nnyo ekitenkanika. Ebiddako bigenda kuba bizibu. Bakyayisa amateeka amakakali, bakyayisa bajja kutuuka bagambe buli nju yonna yonna eddemu erigisitalinge. Gavumenti yayonoona ssente ku byokulonda ne zigiggwako ati eziyigga bubi nnyo. Bajja kutuuka okugamba okutemya kwa ssente. Kutemya kwa ssente. Mirundi gyotemya bagenda kusaaka akantu wano akabala 75 6 mutandike gaba tusalireko ku kutemya. Be careful. Mukole mugolokoke mukole mugolokoke mukole. Unsi we wabaawo abantu struggle beeyisizza obubi ng'ebatuusizza ku kisembayo ne banyiga paka ku kali akasemberayo ddala mwe muli ne Honorable Ali Nganda Mulyannyama. Omukulu ono talyerabira lunaku lwe babasiba mu kkomera ne babaleetera ekisajja kyali awo nga kiridde ebintu bingi. Tekyajja na butwa, tekyajja na bomu, tekyajja na tear gas, wabula ate kye kyaleeta kyali tekimanyi tear gas kubalagala
okuwunya okusonsomola ate era mukadde ke kamu n'okubaalaala. Honorable Nganda ali mu Lyanyama agamba nti ekivubuka kyabakumuulira nze kkomera baali bansibiddemu eryenkyalowoozaako lyali lumu bansiba mu kkomera kolo tebankuba in fact bansiba ne Alan Sewanya n'oyo Honorable ne baleeta omusajja oba yali alidde ggomo wa Mbizzi ng'afuuwa omukka oguwunya kyekyali to kyeyo kolo tebaatukuba ne tugamba ne Alan Sewanyana nti ku luno abasajja bategese kakodyo ki baleeta omusajja Kisitu ojo kibuuza omubaka Alan ng'omulimu gwe yeefula gwe bakubye emiggo n'atunuza enewafula ng'awunya tetwebaka kutulo kuwunya buwunyi abo be basajja abo bogamba abo so n'olwekyo kyetugendamu tukimanyi. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.